Zibunye okuddira emboozi n'ogiddamu nga bwe yabadde. But just I can give a summary, a brief. My aim to meet with the president kwabadde genda kumunyonyola the formation of the federation, and then our aim and vision, mission vision, okumubuulira nti kubanga music industry yali yayonooneka. Abantu baamala nnyo obudde mu kulwanagana kuyombagana ne beerabira nti eriyeewo ne copyright law teri amended since 2006 and tubadde ku digital migration for the last 10 years naye nga abantu tebafaayo, they don't even know nti tulina okubuddayo tu amending copyright law. Nenga abantu bali mu bino balwanira obu spaces obutonotono. N'abantu bangi ne babusinga industry ng'abantu abakozesa music in different ways, abashara beats, abatunda music here and there, bama computers and what abiranga they misuse our music. Plus the same oaths, they don't pay, nobody cares. Because we have never had time to talk about the importance of the industry. So, Ensonga lwaki nasazeewo oba nasalawo ku making sure nti I seek for the appointment ngende ndabe fountain of honor munnyonnyole ebizibu byaffe and how he can really intervene. Ebimu ng'abadde abimanyi era ng'abadde alina step gy'ateekinzeeko, ebirala nembimunyonyola era nga ali willing okuba nti atukwasizaako nnyo nnyini ddala, most especially the copyright law and the streaming of the industry in different ways to make sure that at least we have a vibrant music industry like how it's supposed to be. And yeah, basically that is it. And even to ask for his approval to them State House with the leadership, because we have associations countrywide. To itaba leaders of association in different areas, bajjewamu buli omu agende amuyanjulira abalabe abategeere era bamubulire n'ensonga what is happening and how we can join the effort together. Bya parliament twatwalayo petition to report to the parliament ebikwatagana parliament, you understand, okutematema ensonga ezo batwala mu committee ICT to follow up. Era committee ICT netandika follow up immediately. Mwalaba yaita telecos never having a meeting with the stakeholders, and then the process has been going on, and I think they will be reporting back to the speaker very soon, and then they will be invited back to bulira gundi. But tubade to following up with URSB on the amendment of the copyright law, in the consultations with different stakeholders countrywide. Even at Badet following up, we've been sending representatives. We went to the Attorney General and then all that. So processes are moving well, and we've been following up. So we are happy with the move. So far so good. And that is for the parliament and that side. But Museveni is the head of state for this nation. As a private sector for organization of music industry, we had to go and give him a brief on how we have started the journey we have worked so far. Yeah. Okay. Kuba kusaidia yange chinzo ku delay sembayo. Mubadde mukola ebintu nga tulaba federation nga tugira besituka yonna oluusi ng'obukulembeze bebeera committee oluusi bwetera okugenda. This time round twakulabye wagenze wekka. Yeah. Naye n'otusuubiza nti ogenda kumutwalayo aba meeting oba ogenda wagenze. Yeah, anti kati muna ebintu birimu ebiseera ebisinga emitendera. This is a baby stage where I had to go and explain mutwalire papula mulage all the formations. Understand, amala okulaba ategere nti ya the leadership is there and everything is legit. Okusinga omusitulira abantu n'oba mutwalira okisegera ntandika ku introducing ira kino nakiri naye omugabo mwako ka belief by the time you go with everybody nga nekyo kubagamba akimanyi nga
Yeah, it's part of being organized. Okay, lastly, federation ebadde ekola ekintu, then the following day netulaba Wuma nga nayo etekinze the same step. Yeah. Mugenda mu parliament okulaba Attorney General mu chambers, enkeera tulaba ne Wuma nga nayo ekikoze. Bwe twalaba twali tetwamanya akasente nti kajja, ne tulaba ba Wuma nga be batugamba nti waliwo akasente akaze mu federation ko ketakkaanya nako nti section y'abantu batono etalina kufuna ezo sente zonna over 18 billion. Should we also expect oba bwe kibeera kituuseewo ngoba kati ne Wuma naye meeting the president kyekigenda okuddako? First and foremost, everyone has a right of association, you know. But for us, we don't speak for association that don't affiliate with the federation. We speak for our associations. You understand? So whenever you see me, I'm for UNMF. I cannot speak for anybody's behalf. You understand? Byonna ebyayogerwa, it is for that. For us, we are focusing on our mission. First and foremost, my job as a leader is to lobby for my members. You understand? Kati nze nkola omulimu ogwange nga nze as a leader of UNMF, and myam for that. Wolokoso enasigadde omungi oyo simutegeera. Whatever you have to ask me about, it's UNMF period. Sibimanyi. Because buli omu alina right okukola kyawulira nga ayagala. Awo wenyini okwongereza okwo oyogera ensonga weekyo mwe mwajja ne musinkana aba URSB mwena mwali ku nsonga y'emu ya copyright, tulowooza nti nabo oyinza okuba obasuulirayoko n'ogamba naba gye bali bangi. Tuli mu peace talks with those people to come and affiliate with the federation. You understand? Of course, associations, in abantu performing associations zaabwe mu ngeri yabwe enjawulo. Ne bwe twatandika wano East Africa Community, Tanzania teyajjirawo, Sudan yajoininga luvannyuma. They are convincing Congo. You understand? N'ebirala bwe bityo. So this is a baby stage. We just started yesterday. Ebintu byonna tebisobola kubeera accomplished in just a blink of an eye. Tuba tulina okutekinga some time nga tutambula mpola, but all will be well. Okay. Devotion okuva ku BBS final kulisayo mukulembeze okuva wa president tusuubira nti wajiri byonna bikulu kudda ku katono emabega 2019 wa meeting omukulembeze w'eggwanga bingi bye mwayogerako ebimu ku byo okutereeza industry ya music ebbanga lino okuva 2019 okutuuka 2023 biki Eddie Kenzo nga president sofere essaawa zino byola bikyuseewo biwasuubiza omukulembeze w'eggwanga nebyakusuubiza n'ebyo ebisuubizo byakusuubiza alina byeyakuwaako okuva bbanga eryona? First and foremost, ebbanga we namu meetingira nali ngeza omu introducingira awards zenze mpangulira eggwanga all the time as recognizing as a fountain of honor. Which I thank God for that, because the Seminary Institute museum and stuff, so to be recognized by the president, okay, I've received, and we accept the honor. We put it in the museum and be part of I'm a part of history. I think it was very important. And we were discussing, of course, nali nyino munyonyola ebizibu ebiri mu industry. Nenzira ne tunyumya bitwanyumya nenkomawo nentandika okukola omulimu. Nentandika arranging myself mpola mpola. Because by the time goes, we transform from one step to another tukula. Amagezi geeyongera mu ngeri emu bendala kubanga gy'okoma okukula gy'okoma okubeera wise mu ngeri emu bendala n'experience yeeyongera okukula. And here where we are. By the time I went back with a report. Okusigira ekifaananyi ku industry nga bwekiraba n'abayimbi abato abayingira essaawa zino ebbanga okuva 2019 biki ebyo byinza okulabira ng'omuyimbi atandika n'agamba nti kuva 2019 ne report gyatwaliddwa omukulembeze ffe nga ffe tulina kye tulabyeko ng'abayimbi biki ebyo Eddie? First and foremost, okuva 2006 tubadde tukyali ku analog in the copyright law. Since then, twafuna digital immigration 10 years ago, more than 10 years ago.
nga teri yadde akirowoozaako. Amendment of copyright ebadde mu corridor for all that long. You understand? It is only in this era where digital is going to be included in the copyright law, of which obulamu butambulira kati tuli mu digitalization. That is very important. Another thing is to organize the music industry, to having associations on a sub-region level. N'omuntu ow'omukyalo ewasemba abe ng'asobola okukiikirirwa, kuba si buli muntu ndi agenda ayimbira Kampala. Naye n'ow'omukyalo ali part of the music industry ebyaddala, ayina waali nga wali attached to the industry. So netusala forming to call formation of the federation. Buli muntu asobola okukwata associations ez'abantu 10, abantu 200, abantu 5, abantu 4 nezijja neza affiliating with the federation esobola okuba nga tutambuza common goal with one voice. That's major. It's very important. You understand? Yeah. Ebirala bingi to form the circle. You understand? Where we are going to be tugenda kufuna bank yaffe nga ba musician, where we can because we understand, we know our problems. We can understand. Akuba obuwa kuba awumba engalo. Gy'obadde ogenda nga interest rate eri ku some percentage yaffe ejja kubeera at least so low, kubanga tumanyi engeri gy'oyingizaamu n'engeri gy'otambulamu. We can understand. And we can use music as collateral. Si buli muntu nti alina ebyapa by'amataka. We can use anyway, we can negotiate in different way because we have one common goal. We are musicians. You understand? And the circuit is for musicians. So we understand, we speak the same language. You understand? Yeah. No kumandi kati abayimbi ngaffe on my level. Sisobodde kuva mu bannange kutambuza individualism as a person. Ntianze nayitawo nakikuba ndi munene ndi international. Let me make my money. Neno vayo n'okwatagana n'omwana atandika. Ate osowe Kampala yekka wabula mpaka Karamoja. N'amanya nti me and Eddie Kenzo, we are in one group. Tulina group yaffe tutambulira wamu twogeza eddoboozi limu, sobola omulaba, sobola okwogerako naye, sobola oteesaako naye, kizaamu amaanyi, kiraga chain emu ekutte. That's a very big achievement also. Okay, ekisembayo kunze ku side y'abayimbi, ennaku zino abayimbi beetegeka tebakyakozesa ne promoters beetegeka, of which URA yavaayo neteekawo emisolo mingi nga mutegeka ebivulu oluusi ng'olina ky'otegese bakuteekako omusolo mungi. Nga president w'abayimbi, ensonga eno mugenda gikwata mutya? Emisolo gifuuse emisolo mu industry naddala eri abayimbi abeetegeka naddala mu bivulu. The negotiations tulimu ne government okulaba nti nno business eno tenyigirizibwa nnyo nga bwe kibadde. Ensonga lwaki abantu abamu nga tuvaayo. Most of the times you discover leaders during problems. You understand? We come in as a solution to the problems. That's when osobola okulaba omuntu nganze nengamba kino kansooke nkiteeke ebbali nsooke ntereeze bino byebyo. Music yatuuka ekiseera nga tulina only stage that you cannot earn anywhere. No amendment of the copyright law. Sobola funa on digital, can't earn money from the streaming platforms and all that. Nga the only thing left is stage. Nayo neyingirwamu ki? Mulimu bana, mulimu poster, mulimu drive, mulimu adverts ezanjawulo, mulimu ate ne revenue nayo neyingirawo. So basically ng'omuyimbi talina kyafuna mulimu ne gufa. So there's negotiations tulimu ne government okubalaga how important this industry is to the nation, because we contribute a very big percentage on the economy, because we are the second employee after construction, and we support the biggest taxpayer, of which is the breweries. You cannot drink when you're not dancing. Most of the times, people can drink when they're not dancing, but most of the times, at least, abantu banywa bazina. And then we support telecos with that and stuff, you know. So, Atenga telecos, they are the second biggest taxpayers. So, olaba how important we are to the nation. Kati, Ensonga lwaki tuli mu mbeera eno, kulaba nti at least we negotiate with the government to balage our position. Ennaku zino Si kifaananyi meeting.
Though they, yes, after the meeting, then you're taking it fun and begin that viral over social media. So now abantu abali bagamba nti yes ozoba dochogera nti music is not political. Ne abantu balina engeri gye bakirabamu. Bakubya abantu we bakiraba tudde ku reality. There is nothing you can do nga lokolaganye na government. This is not politics. The president is the president of the nation, and we have to work with him to develop the nation, the midst of politics and stuff. You understand? This is not a political period. UNMF, it's for music, it's a private entity. It's for music. It's not for politics. But we have to recognize the fountain of honor. It has nothing to do with the politics. Let's go with the reality. Ensonga y'aba promoter basusse bakolera ebbeeyi ne babakolera prices. Ensonga eyo ozateratira akatale nga mu abayimbi. Ffe tuli balimi abasobola okulima ebirime byaffe ate ne tubyetundira. Kyova olaba oli kyeyabuuzizza nti abayimbi abasinga beetegekera. We are promoters. We promote our music and we promote our shows and we can organize events. Okuguza promote ekivvulu abazze ne tunegotiatinga bulungi nenzikiriza ebbeeyi ye ne mukolera. It depends on how you negotiate with them. You understand? Yeah, it's all about negotiation of powers. Ebyo byabwe kati nze sola ku discussinga lugambo. I'm here to talk about reality. Buli omu alina opinion ye and you cannot stop people from hearing their views. Okay, katono Eddie okuva wa meetings okulembeze eggwanga Museveni ayogeddeko future music industry eya Uganda mu myaka 5 mu maaso nga gwe kuba torch ogirabawa ng'omukulembeze w'abayimbi. We are going to be more vibrant. We are going to have more bigger songs, more bigger artists on both local and international, because tugenda kufuna capital through working together as well, through these meetings each and every day, through discipline. You understand? We are going to have many ways of producing even more quality, because if their copyrighted ways are amended, people will earn from their works and they will make a little more at least than they've been making now, and that will generate a lot of capital for them to even injecting more money in their business. And the business is all about capital. You understand? More capital, more bigger business, and I think you can have that picture. Okay, mukasera nga kano onosonyi mukubuze mukasera nga kano batwolekera okulonda kwa 2026 abasinga bagamba nti abayimbi abasinga mukunganyiza mu federation mugenda okubanga mukozi mweyambisibwa okubanga mukuba kampeyini z'omukulembeze w'eggwanga, which bwe batuna ekifaananyi nti wabadde kuno omukulembeze w'eggwanga balabiranga ddala kituufu ebyogerwa ayikota wati ebigambo by'abantu tukolera abantu ffe biboogera nagamba nti nabadde mu state house sikweni yali mu secretariat. It's totally too different. I met the president of the nation in the state house, Siku Party house. We were discussing matter of the nation in the music industry. But members of an opinion, they are citizens like other people. They can choose to do whatever they want to do. Tesobola stopping amuntu kulaba nsinga bw'ajagala kugiraba. Naye ffe omulimo gwaffe si gwebyo. Mulimo gwaffe kustereeza music, opinions zaabwe n'ebirowoozo byabwe besigalize. But I want to assure you that we are not here to politicize anything. We are not a political something. We don't have any interest in politics. Our interest is streamlining our business, because this is what we do. Guno mulimo nga naye bw'oli ku mulimo tuli mu kugutereeza. Abantu eyo ababalaba ababayita babbeega saagala kunyumya wolokoso nakiganye. Opinion z'abantu nze sina amaanyi ga stopping abantu kwogera bye baagala, naye nze wandimpadde nnyo room okulaba nti nkubuulira byendi mu kupanga oba byendi mu kufumba oba bituli mu kuyiiza awamu nze ne bannange nga bwe tukola omulimu guno. Naye kati opinion z'abantu ate nze nziddemu ki.
kubanga even when lwa ne Katonda yennyini tagana abantu kwogera bye baagala naye simulabangako ng'abiddamu yedde. Yes, Abe. Okay, ekibuuzo kyange amannya bampita Abe nkola n'ekitebyo kya mu Uganda ne Case Media. Sebo President w'otobadde y'obaddeyo mu nsonga ez'amakulu waliwo ne olutalo lwe bagamba ku ground one olubadde oba oliawo mu federation munda olutalo luno olubadde wakati w'abakyala babiri naye nga abantu ngaogee tuyagala wulira bigambo naye kino nkikootinga okuva ku mikutu egy'enjawulo nga bagamba nti abakyala baneeno gwe baviirako obutakkaanya kituufu oba si kituufu? Si kituufu. Abakyala abo tekuli wange n'atya kitwala okuva wano from the horse's mouth tekuli mukyalo wange n'atya n'omu genda oŋŋambira abantu bakuwaayiriza kwabo tekuli mukyala wange n'atya wange nja kuba mukulaga. Ngenda kufuna ono fune kansooka ono mukulu ono Katonda. Okulamusiza amagwe Jackson Gemanya ngakola ne Nice TV yabayina waka wetuwulira federation erinnya ku nsonga ya copyright obwiki tuli mu kuyamba bayimbi ng'abayimba. Disciplinary department that will be handling all that. Tujja kufuna collaborations with different organizations like police, like federation of promoters, what to make sure that at least so look to the matters engaged. But for now, tukyalina obuzito bwa mulimu okutereera. The money part of it is still struggling, so tukyanyweza ku ekyo tulabe maybe abantu bakola n'ebyo because of being poor mulimu teguli mu kuvaamu nga bwe gulina kuvaamu, so maybe bwe tunatereeza the paying part of it maybe all will be well, but still nga bw'omanyi nti eno ensi okuva lwe yatandika mpaka lweri waliwo amakomera era bakyasiba abantu oba okitegeera kizibu nnyo okugana abantu okuzza emisango kubanga abantu naye tujja kulaba nga tugonjoola ensonga emu ku emu mpaka atule tulabe mukama bw'atusaasira. Ngenda funa omukulu ono naye tubeere brief tusobole okumalayo byonna. Bampita Edwin kola ne Tuggusa TV ne Ground Media. Ku meeting ya URSB gye mwalimu bayita sectors ez'enjawulo era mwabo mumwava abafiiring ne bagamba nti ekintu kino kifudde selfish ofudde ku bayimbi bokka ng'ate mwena muli mu industry y'emu. Oyinza baddamu ki? Kyenyinza obaddamu nti nno omwana gy'amanyi enkuba gyetonya nze manyi bya music era gwe nsobola okwogerera kuba naye munnamawulire oli wano bwe nkubuuza ebyobulimi oyinza okuba tobitegeera oba okitegeera, so kyandibadde kirungi nesooka nenjogerera music gwe nkola ki gwe ntegeera, otherwise nja kweyingiza mu bintu bye simanyi nkubira omwembogo za bwereere, but we can collaborate with them ne batubuulira how they want to work with us and then see how we can fight all together because we are one as a nation. No, buli omu aliyo nga maybe the leadership of the movie and stuff, they can come and we have a meeting and see how we can move together because there is a lot we don't know in that sector. Okay. My last question, Eddie, Grenade official, yali omu ku bamemba ba federation. Era ebyamutuukako byaliwo emabega kaawo this time around tumanyi gyali agwenga president w'ekibiina kino waliyo communities naye omanyiko waali. This is a federation that deals with associations. Then associations deal with the individual members. So banetaga kubuuza association gye yali avaamu oba emanyi gyali oba temanyi oba they are following up oba what, because this is a federation that dealing with the association matters so far. Though as an individual ng'omuyimbi atukakatako kubanga muyimbi watutumu atakola omulimu omulungi eri eggwanga. I didn't know talabika era nkiwuliriddeko gwe, but I will follow up on that. Okay, zero engineers BBS refine. Yes, obuuzo bubiri musana. Ekisooka ediriisa okusanga leero okwansalingemu. Then ekyokubiri owulira otya okubanga nti federation olina wegituusizza ng'abamu baakujereganga nti omuntu ataasobola afuga atya abafuga atya abayimbi. Ekyokusaba ekisembayo omanyikiddwa ng'omusajja w'omutima omulungi naye
Jijje Jacobo mwafaaki lwaki buli kaseera akwogerako ekisookera ddala nti kansooke n'ekyabawala bogaye bawala banneegomba nnyo ndi musanyufu ekyo kikulu babakusibako tebakwegomba babansibako nabo banneegomba n'okubansibako baba ekyo kirungi ate wandyagadde nze mbagobe mpaka wennubuka entumba leka nange mbe nga nneegombwako okwegombwa kirungi alhamdulillah for that ekyo kirungi gwandyagadde kuzaala mwana mubi ekyokuwasa kiri personal, it's a family thing. Nyinza n'okuba nawasa oyagala ngende nga nkuba bulango, some matters are private. Ne webale kubuuza kibuuzo ekyo. Ekyokubiri kya omanyi okusoma, buli muntu okusoma is learning, but it depends on what you know. We learn each and every day. Others learn by experience, others learn by being taught. You understand? And we all learn on a daily. You understand? But it depends. I'm not educated in what? Mathematics, science? Because I'm a pro in art. Yes. Yeah. Do I know art? Do you believe I know music? I can even teach. Because I've excelled up to the Grammys. I've failed stadiums. So I know music. Statement muziwulidde. So good. Ekisembayo. Butakaya kikolina n'ejjako. Osobola okubeera awo ng'omuntu akuyinako obuzibu naye nga tomuyinako buzibu. So nze simuyinako buzibu. Kati sobola kubuulira buzibu bwa nnyinako kuba sibumanyi. Ttiimu yo yavaayo nnyo ng'evuma omwana we era yanyiiga. Ttiimu yange eriwa? Kenzo. Eriruddawa? Yayimirirawa? Social media. Kati nze ombuuza ebintu bya social media.